Kulwe maganjo be batuteekamu ssente okulaba nga buli kimu kigenda mu maaso nga tubunyisa obwakabaka bw'omukama mu nsi yonna. Awo nno mmwe abatannatwala baana mu Godizwe High School nga mukyalina obuzibu bwa school fees, tubasaba mugende mulabe akulira essomero omukyala ajja kubeera nga abaana abo, kubanga obudde tulina bugere, obiseera tulina bitono ddala abaana okubeera nga bakola ebibuuzo byabwe, naddala abasiniya 4 naye abasiniya ey'omukaaga ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo, saako ne bannaffe ab'ekibiina ekyomusanvu. Nkwaniriza ku ssabbiiti eno ey'okumi-n'omunaana nga tugenda kutandika okusinza nga tuli wano ku St. John's Church of Uganda ekiteegomba. Olunaku olwaleero we tugenda okusinziira okutuusaako saaviisi yaffe ku ssabbiiti eno ey'okumi-n'omunaana. Reverend Sserwanji Amerewooma yagenda okubeera nga atukulemberamu saaviisi yaffe. Nkwaniriza kuwulira eddoboozi ku Bukedde TV1 ne Bukedde TV2 we tugenda kubeera nga we tukutuusaako okusinza enkya ya leero. Katutandike ne bannaffe ne Reverend Samuel Sserwanji Amerewooma yagenda okubeera nga atukulemberamu ku ssabbiiti eno ey'ekumi-n'omunaana. Katutandike okusinza kwaffe. Abiri mutano mu kitabo ekipya ate ebyasooka 148. Oluyimba 2:25 mu kitabo ekipya ate ebyasooka 148.
twagadde okuwaniriza mwenna Mukama waffe Yesu Kristo ate era n'okwebaza Katonda atubedde ffe okubeera abalamu olunaku luno olw'omuwendo bwe tuzze okusinza era n'okwebalizaako Katonda waffe. Mukama yeebazibwe. Twebaza Katonda atukuumye atulabiridde n'okutuusa kaakano kyokka nga tumanyi waliwo abayita mu mbeera ezitali zimwezigo wa bulamu bwamwe kale bonna tubasaasira. Okusaba kuno twebaza Katonda tugasseeko bannaffe aba Bukedde TV era naawe ali eyo ng'otulaba manyi tugenda kwegattira wamu mu kusaba ate era ffenna tukolewe bulungi. Kale tubaniriza nnyo mu Mpapula 75 awali ebyokusa n'obutukuvu. Mukama abeere nammwe. Kale kasabe. Ng'omulokozi waffe bwe yatuyigiriza katugambe nti Kitaffe ali mukulu erinnya ly'obutuzibwe obwakabaka bujje lyeyagala kukolerwa mu nsi nga yakolerwa mu ggulu. Twemere yaffe ya leero tusonyiwa okulona kwaffe nga naffe tusonyiwa batondona totwala mu kukemebwa naye tukole mu bubi. Amiina. Ayi Katonda ayinza byonna gwe yamanyi emitima gy'abantu bonna n'ebigambo bye baagala era eky'amazima tukisibwa byama byonna tukusaba tukuza ebirowoozo byaffe ebirowoozo by'emitima gyaffe gwe kenyini ng'ossaamu omwoyo gw'omutukuvu tukwagalire ddala tutendereze ennyo ekitukuvu nga bwe kitugwanira obwa Yesu Kristo Mukama waffe. Tunaawulira amateeka g'omujeri mu Mpapula 77. Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti ewulira Isirayiri Mukama Katonda waffe Mukama y'omu era ayagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna era n'amaanyi go gonna. Lino ly'etteeka ery'olubereberye era n'eryokubiri erino nti yagalanga muliraanwa nga bwe yagala wekka. Tewali tteeka ddala lisingaako obukulu mu mateeka gano gombi. Amateeka gonna mwe gasinziira era ne bannaffe. Sabbiiti 18 ey'okusatu nga ewedde. Essaala, ebbaluwa era n'enjiri biri ku Mpapula 186 mu bitabo bino ebyokusaba. Kale katusabe. Ayi Katonda, kubanga tetuyinza kusiimibwa ggwe wabula nga ggwe otubedde okkirize olw'ekisa ky'Omwana Omutukuvu aluŋŋamye emitima gyaffe agifuge mu bigambo byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kale katuule era tunaawulira ekitundu mu kifo ky'ebbaluwa. Kama bulungi ekiseera kyonna ekifo ky'ebbaluwa olunaku lwe tugenda kusoma ekitundu kiri mu lubereberye essuula e18 tujja tandika n'olulimi olusooka. Olubereberye essuula 18 tujja tandika n'olulimi olusooka.
wali ku peegi oba ku bungi bw'empapula 19 abalina bayibuli. Wagamba bwe wati, Mukama n'amulabikira awali ebivule bya Mamule bwe yali ng'atudde mu mulyango mutuntu, n'ayimusa amaaso ge n'atunula, era laba abasajja basatu nga bayimiridde mu maaso ge. Awo bwe yabalaba n'ava mu mulyango gw'eweema n'adduka mbiro okubasisinkana, n'avuunama n'ayogera nti, Mukama wange, obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go, tova wali muddu wo kwegayirire. Kale nno baleete otusi munabe ebigere muwummulire wansi w'omuti. Nange n'aleeta akamere musanyuke emitima gyammwe ne mulyoka kugenda, kubanga mutuuse eri omuddu wammwe. Ne boogera nti, kola bw'otyo nga bw'oyoledde. Ibulayimu n'ayanguwa n'ayingira mu weema eri Saala n'ayogera nti, teekateeka mangu ebigero 3 eby'obuta obugoye ofumbe emmere. Ibulayimu n'adduka mbiro eri ekisibo n'akima ennyana eŋŋonvu ennungi, n'agiwa omuddu, n'ayanguwa okugifumba. N'addira omuzigo n'amata n'ennyana gy'afumbye n'abiteeka mu maaso gaabwe, n'ayimirira ku mabbali gaabwe wansi w'omuti ne balya. Ne bamugamba nti, ali ludda wa Saala mukazi wo? N'ayogera nti, laba ali mu weema. N'ayogera nti, sirema kukomawo w'oli ekiseera bwe kiridda, era laba Saala mukazi wo alisaala omwana ow'obulenzi. Saala n'awulira mu mulyango gw'eweema eyali ennyuma we. Ibulayimu ne Saala baali bakaddiye era nga bayitiridde obukadde, so nga Saala takyabeera ng'empisa ey'abakazi bw'eri. Saala n'aseka munda ye ng'ayogera nti, nga mumaze okukaddiwa ndisanyuka, era ne Mukama wange ng'akaddiye. Mukama n'agamba Ibulayimu nti, kiki ekikusisizza Saala? Ng'ayogera nti, mazima ndizaala omwana ng'akaddiye. Waliwo ekirema Mukama? Mu biro ebyateekebwawo ndikomawo gy'oli. Ekiseera bwe kiridda ne Saala alizaala omwana ow'obulenzi. Saala n'alyoka yeegaana n'ayogera nti, sisese, kubanga yatya. N'ayogera nti, nedda, naye okuseka osese. Ekitundu kyaffe tunayimirira ffenna oluyimba olw'17 olwazi olw'edda nedda gwe lwanjatikira nze nga twetegekera okulya enjiri. Enjiri nga bwe yawandiikibwa Matayo omutume omutukuvu essula ya 22 okutandikira ku lunyiriri olwa 34.
ekitiibwa kibe gy'oli Ayi Abafalisaayo bwe baawulira nti abonizza Abasaddukaayo ne bakuŋŋaanira wamu. Omu ku bo ow'amateeka n'amubuuza ng'amukema nti, omuyigiriza, ekiragiro ekikulu mu mateeka kiruwa? Naye n'amugamba nti, yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna. Kino kye kiragiro ekikulu eky'olubereberye. N'ekyokubiri ekikifaanana kye kino nti, yagalanga muliraanwa wo nga gweyagala wekka. Mu biragiro bino byombi amateeka gonna mwe gasinziira era ne bannabbi. Abafalisaayo bwe bakuŋŋaana, Yesu n'ababuuza ng'agamba nti, Kristo mumulowooza mutya? Ye mwana waani? Ne bamugamba nti, wa Dawudi. N'abagamba nti, kale Dawudi mu mwoyo kiki ekimuyisa mukama we? Ng'agamba nti Mukama wange nti, tuula ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa lwe ndissa abalabe bo wansi w'ebigere ebyo. Kale obanga Dawudi amuyita mukama we, ali atya omwana we? Ne wataba muntu eyayinza okumuddamu ekigambo. Era okuva ku lunaku olwo tewali muntu eyayaŋŋanga okumubuuza ekigambo nate ey'enjiri ya Kristo. Mpapula ensanvu munaana awali ebigambo enzikiriza ey'endiike era nga ffenna tugenda wamu nga tugamba nti zikiriza Katonda omukyaffe ayinza byonna omutonzi w'eggulu n'ensi era ebintu n'ebirabika n'ebitalabika era ne Mukama mu Yesu Kristo omwana eyazaala omuyega Katonda eyazaalwa ky'emisona tezinnabaawo Katonda ava mu Katonda omusana ogw'omusana Katonda ddala ava mu Katonda ddala eyazaalibwa teyatondebwa alina okubeera ku n'ekyaffe yatonda ebintu byonna yava mu kunaaka kwaffe abantu olw'obulokozi bwaffe n'atwala omubiri gw'omwoyo omutukuvu muwala tumanyi musajja Maryamu n'afuuka omuntu n'akomererwa ku musaalaba mirembe gy'okwezekeraatu kwaffe n'attibwa n'aziikibwa olunaku lwokusatu n'azuukira mu bafu nga bwe kyawandiikibwa n'agenda mu ggulu era atudde ku mukono gwa ddyo gwa kitaffe era alivaayo okubamu n'ekitiibwa okusala omusango w'abantu n'abafu obwakabaka bw'ekibulikibwabo era nzikiriza omwoyo omutukuvu Mukama ay'omugabe w'obulamu ab'omu kitaffe ne mwana asinzibwa atendezamu n'ekitaffe ne mwana eyogerera mu bannabbi nzikiriza ekkanisa emu y'abantu n'ebulonneeyo yatookwatisa okuntutako ebibi era zisuubira okuzuukira kwabafu n'obulamu bw'emirembe ekigenda okujja. Amiina. Katuule. Mukama mulungi ate ekiseera kyonna tusoberemu nga tusikubira Katonda kubanga tuwaniriza nnyo okusinza kuno kwa saavisi ey'okubiri. Twebaza nnyo Katonda abakuumye abalabiridde era abatuusiza ne kaakati nga mukyali balamu. Mwebale okujja mu nnyumba ya Mukama, mwebale kwagala Katonda. Olwekyo mwekubireko mu ngalo nnyingi. Njagala twala omukisa guno okwaniriza omusumba w'obusuuba buno alinaffe okusinza kuno Reverend Mary Wooma. Bino bye bigambo byaffe ebyagala okubategeeza ate
tugende mu maaso. Tubeera n'okusaba okw'okusumululwa badde deliverance service buli lwakusatu essaawa 11:30 ez'akawungeezi. N'olwekyo olw'okusatu lwa wiiki eno tosubwa service eno. Katonda agenda kukola bulungi kuyita mu baweereza. Katonda batuyitidde ku wiiki eno. Jangu tusabe, jangu tunoonye Katonda, jangu tusabireko wamu. Ebikusibye ojja kusumululwa kubanga Katonda waffe wali okukola n'okuyamba. Bayibuli etugamba nti nno ebitayinzika gye tuli Katonda abiyinza. Jangu tusabe tunoonye Katonda akuviireyo olabe ku kitiibwa kye nga kyakayakana obulamu obwo mu makaago ne ku mulimu gwokola. Jangu ne mulirwana ne mukwano tosuba saavise muganda wangu bw'ona ogisuba teri kulanga kulala. Mukama yeebazibwe. Ekirango ekyokubiri kyendagala okubatuusaako, tugenda kubeera ne fundraise ey'okusaba by'okuzimba ekkanisa y'okusaba Ningo enaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'ekumi guno ogugenda okutandika. N'olwekyo nga bwe batusabye nti tugende tukole omulimu seminti ebitayimbwa, basaba buli omu afube nnyo okulaba nga abako kyakola. Ate ku mulundi guno fundraising buli kanisa egenda n'omuweereza waayo, oba muweereza agenda nekyeyeekise ng'akitwala olw'omulimu gw'okuzimba ekkanisa y'okusaba Ningo. N'olwekyo ebitongole nga bwe twasabibwa buli kitongole kibeereko kye kikola. Buli kitongole ensawo zonna zonna mukolo tugenda kuzambirayo okusaba Ningo ne musomesi nga 2. N'olwekyo basaba tubeere nga tukola ki, nga tweteekateeka bulungi. Ekirala twagala okubategeeza nti era n'okubajjukiza nti ennaku z'omwezi nga 31 omwezi ogwa Desemba ffenna tugenda kusula wano mu kusaba okw'okuyita mu kiro nga tuyingira omwaka. Mbasaba n'obwombeefu bungi mujje tusabe tusinze Katonda tuyingire omwaka ogujja 2025 nga tuli bawanguzi. Mikwano gyaffe yonna gye muli tubayise, tugenda kubeera n'okusaba wano okuba tuyingira omwaka. N'olwekyo tusaba Katonda waffe abawe nnyo omukisa nga buli omu ateekateeka okubeerawo ku lunaku olwo. Tubaagaliza ekiseera ekirungi. Mukama waffe Yesu abeere wamu nammwe. Akutera kandi omusumba olw'obusumba bwonni nga bwajja okutwaniriza, nja kusaba abaana abato nammwe mujje mu maaso wano mukadde waffe abasabire omukisa, ate nammwe mugende mu saavisi endala ey'abato. Abaana abato mujje mu maaso wano, omusumba atusabire omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abaana abato bekusika lwa Mukama mugire ddala mu maaso wano kulwa mu ttaali ya Mukama. Mukama yeebazibwe olw'abaana bano betuzze nabo okusinza kuno, era nammwe abaana twebaza okujja okusinza Katonda weewa. Bameka ababaddewo jjo nga tukyaza omulabirizi? Mwebale tujja ababadde omwamulabe Bishop. Mukama yeebazibwe. Bala nja kubamuuza kyeyogedde gye muli naye olwaleero okuba nti n'obudde butono giyinza obutagenda nnyo wala, naye nga tubaniriza nnyo mu byonna Katonda wammwe abaagala. Katonda wammwe akola ki? Abaagala, ate abamanyi, ate abafaako, ate abalabirira ng'ayita mu bazadde. Kale katusabe mwabaire munagola emikono gyammwe eri abaana bano. Katonda okwagala era Katonda w'ekisa twagala okuwaayo abaana bano mu mikono gyo. Weebazibwe omulimu omulungi gw'okoze ku baana baffe, mu maka gaffe, ate n'abamu nga bali ku masomero. Mukama olabirira abaana bano bakiikidde, abaana bala bangi
abali eyo naye Katonda waffe nga twebaza omulimu omulungi gw'okola mu bo bw'otyo bwe batwongera obasitula babateeka mikono gy'okukuuma alabirira baliise banywese bajjanjabe bayimuse mu mbeera zonna Mukama balabe obulungi bwo era n'ekisa kyo. Tumanyi tewaliwo abayita mu mbeera ezitali nnyangu, ebyokulya nga tewali, abalala ensimbi ez'okusoma, abamu ku bazadde bafaayo, naye waliwo abazadde abatafiirayo ddala. Mukama ng'olokole emmeeme zaabwe kubanga baleeta abantu bano mu nsi. W'omukisa emirimu gy'abazadde nga balabirira abaana bano era obayimuse mu kwagala kwe. Kale abaana baffe bakulire mu mbeera ez'okwagala n'okutya era n'okukola ebyo byeyagala. Kyetuva tubasabira omukisa mu Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gube nabo, ne kaakano nga bagenda okuyigirizibwa tambula wamu nabo. Kuuma alabirira baliise banywese bajjanjabe era oli ssuubi lyabwe era oli maanyi gaabwe. Twesunze okubalaba nga bakuze nga bamugasa eri ekkanisa yo, bamugasa eri eggwanga lino ate n'eri famire zaabwe. Kale omukisa okubawerekere gutambule namwe gulemu okuvaako bulijjo emirembe n'emirembe. Amen. Kale tunayimuka ne tuyita wano nga tugenda mu kkanisa yaffe. Bisatu musanvu mukaaga kitabo ekipya ate ebyasooka 10:75 nga tugenda okuwulira obubaka bwa Katonda. Bisatu musanvu mukaaga kitabo ekipya ate ebyasooka 10:75.
ayinza byonna kubanga otukoze bulungi nate bwetuleese enkyali okusinza n'okugulumiza era n'okugabana ekigambo kyo yogera naffe wano ate yogera n'abantu bonna abali mu kusaba kuno ku mayengo ga TV abakedde okole bulungi gye bali Mukama ng'otujjukiza ebyo by'oyagala tukole mu bulamu buno mu byonna ng'ogulumizibwa ng'otenderezebwa gwe Kristo Yesu Mukama waffe. Amina. Tunaatuula nziramu okwaniriza Mukama waffe ate n'okwebaza Katonda atubabiridde n'okutuusa kaakano era n'atuleeta mu kifo kino. Tusemberera ffe gavumenti ewooma okumalako emyezi 2 nga tuli nammwe mu buweereza buno obw'ekiteegomba. Twebaza kubanga otwagadde ate nemutulabirira bulungi ate ne byonna Katonda byakoze nga tuli wamu nammwe. Mukama yeebazibwe. Twolekedde okumaliriza ekitundu ekisooka eky'ennyumba y'omusumba. Njagala okwebaza bassebo ne bannyabo bawaddeyo omuwendo n'abawaddeyo ensimbi okulaba nga amaka g'omusumba gazimbibwa ate nga ga mulembe ddala. Mukama yeebazibwe. Era mu makya ntegeezeddwako omukyala Kwakunde atwaddeyo ensawo 2 eza seminti kwegambula omuntu nga yeetikka n'awaayo kale n'abalala nga mukyawaayo. Katonda yeebazibwe. Wiiki eno tumaliriza paati yonna y'omusingi era mu wiiki eno tugenda okutandika okwambusa ebisenge. Tusuubire ennaku z'omwezi nga 2 mu mwezi ogw'e12 ate mukadde wafundamiriza n'akomawo okuggulawo ennyumba eno. Abamu bwe tukyogera mukirabanga ekirooto naye mujja kukirabako. Bayitira ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'e11 mwenna abali wano n'abali emikwano gyaffe okwegatta naffe ku ssaawa 3 ez'okumakya nnaku z'omwezi 3 mwezi gwa 11 bwe tugenda okuŋŋaana ffe aba wano ate n'abali wabweru w'obusumba buno okwongera okuwaayo ku lw'omulimu guno okulaba nga gudduka era nga gumalirizibwa. Manyi nti olunaku olwo tugenda kuluteekateeka bulungi era ku lunaku lwokuna bassebo ng'otula ku lukiiko olw'ekkanisa ate n'olw'obusumba ffenna tubeewo akawungeezi tuteeseze bulungi ensonga eno. Ebirala munnanga amaze okubiranga ennaku z'omwezi ga 31 ekigenda okubeera wano kirala nnyo. Tuteesese olukuŋŋaana lw'abantu 2,000. Kale nno tusuubidde nkateeketeeke bulungi. Tegeeza muno olunaku olwo newankubadde ssekukulu olwogenda mu kyalo naye ennaku z'omwezi 3 ate zikusange ng'ate okomyewo oli otwala omukisa gw'ekibuga. Katonda agenda tukola bulungi. Twamaze dda okubuukinga bannaffe bacoments ne bagenda okubeera nga batuwanikira era tusuubira nti byonna bigenda kutambula bulungi nga Katonda bw'ateeseteese. Mukama w'omukisa nammwe abalala batuwanirira mu nsimbi ku Lwokusatu twafunyeemu abatuwanirire ku nsimbi. Mwami Malinzi yatwadde million namba eyenteekateeka eno ate mali n'abalala okuba tunoonya obukadde obusawo mu 5 okulaba nga tuteekateeka ensonga eno efaanane nga bwefaanana. Mumanyi ti bw'oba oteekerateekera abantu mitwalo omusawo mu gumu n'ebiri si kyangu. Olaba ddyo twateekerateekera omulabirizi twawadde n'abantu twateekerateekera 4 twafunye 8. Kaakati mumanyi naye mwalabye akasatiro ke twabaddemu wano mukubiriza oyo ne ttiimu mwami Waswa mwami Kayongo ne babeera mu buzibu bunene. Kaakati obanga ekyo ky'abantu abatasukka 100 naye ate ekintu ekigenda mutwalo kitegeeza kirina kuba very expensive ate nga kitegeese bulungi. Mukama nabawa omukisa nga muwagira omulimu gw'enjiri si wano okka nammwe abatulaba eyo
mu makanisa ne makereziya gyemuli omulimu gw'enjiri Katonda gwatuyitidde okukola kubanga yagamba mugende mu nsi yonna mubuulire amawanga gonna ate n'eri n'abantu bonna n'eri ebitonde byonna kale Katonda atuyise okubuulira enjiri mu mbeera zonna oyinza okuba tusobola kubuulira njiri nga bwenyimiridde wano naye ng'osobola okubuulira enjiri n'ebyo Katonda byakwazise n'ebyo Katonda byakugabiridde bw'owaayo esente n'owaayo emitwalo gy'okumi emitwalo gy'etaano akakaddeko manya nti emirimu gyo gibuulidde enjiri kale nno buvunaanyizibwa waffe era tubaliriza okutuwagira mu nsonga eno ndi Reverend Mary Maserwanja ate mukyala Mary Mawa ali wano nyabo Mukama n'omukisa mbadde wano taata wange nampa surprise okusabirako wano taata yimukako abantu bano bakulabe taata wange Godfrey Mukasa mmwe kyemundabamu kyonna omukulu oyo yampeeredde okuva we natandika oba okugonda n'inkomye nansomesa eddaala ery'obubuulizi nansomesa eddaala ery'obwawule nansomesa ku yunivasite bapeerede nagakyata nyongerayo kale waffe oyo ne mama Robin ataliiwo naye sebo kkiriza tukwaniriza nnyo tukosi taata wange nzeka ne sebuliba oyo wangeera mukama wasebuliba oyo atukubiriza wamwe obusunga kale ddali tusanyusa okulabako Mukama yeebazibwe kubanga tuli wamu naawe ate ne twebaza byonna taata ono ye nannyini executive funeral service buli woolaba executive funeral service munnange gendayo tewagende naye gendayo kubanga mu nsingi ezo ate nange mwenge nange ebyomu ddala biiku kampuni eyo era otabeera mu mbeera nzibu n'otakiyita wadde tetuyitika naye mukiyite kubanga kyate kirina kuba kyabulamu nga weekiri Mukama yeebazibwe ate era okubanga olina ensiri emmese zikutawanya biki ono n'akuwa kantu ke namunye nekwaka kompawundi yo teddamu kukyala mu nsi naye eno munamulaba nimugamba ekikola kitya nga zituluma bwakuwa kompawundi yo bwekigemye okukyalamu ensiri Mukama yeebazibwe namwena mikwano gyange tusanyusa okukola bakwaya mulanga n'ettiimu yonna mupolisi tubakulisa lunaku lwajjo twalekyaziza omulabirizi bannange Right Reverend Moses Banja omulabirizi w'obulabirizi obwennamirembe bannange yasiimye nnyo mwamanyiriza bulungi naye Ssaabadiiko nyamubiddeko Venerable Kiwanuka ng'asiima ennyaniriza gyetwayanyirizaamu mukadde waffe omulabirizi tuli mu biro eby'amakungula era mmanyi nti si ffe ffekka abakungula naye n'abalala mu makanisa eyo nga mutulaba mukungula kyokka era waliwo n'abatudde awo nga tonnalowooza ku kigambo kya kukungula kakali n'eddoboozi ligenda kwogera naffenna ekinyumira ti buli nzikiriza yonna erina ekigambo ekyamakungula kale nojja kubasa twetegerede bulungi era n'olwayo obubaka kugenda ku nsonga eno ey'amakungula twebaza amaka ago gyetutadde ne tukungula fe wano amakungula twagajja mu kanisa ne tugateeka mu maka kubanga buli muntu Katonda akoleddenga ggwe buli omu Katonda amukoleddenga ye kyetuvudde tusembereza saaviisi mu maka gammwe zibasemberere tubeereko ne famire zammwe tusanyukeko ne famire zammwe nga si maziga naye nga mbaga ya makungula twebaza maama Sempiira yatwaniriza bulungi ne tata Sempiira twalabye okusanyuka famire yonna nga tusanyuka nga twebaza Katonda kweganga olujja lulimu ebbugumu naye nga ebbugumu erimu nga saaviisi ez'emmaka gaabwe nga si yakirala
yakwata ku ebyo Katonda by'abakoledde ne bawaayo nga basanyuka. Ate bwe tumala okuwaayo ne tuliirako awamu ne tulabako mu masowaani gammwe. Taata n'agenda n'agamba ndudde okulaba ku masowaani go neewuma naye tulabyeko ku masowaani gammwe. Mwebale abatwaniriza. Ate nammwe abatutya nammwe mwebale okututya. Kati simanyi oba amasowaani n'ebikopo mwagula byaki obanga otya abagenyi, naye okukyaza abagenyi nagwo mukisa Katonda gwatuwa. Awe tugenda okulaba, tugenda kugabana mu Lubereberye essula n'e18. Nakyo nno mukisa Katonda gwawakuwadde gwe ffe otuyite tulyeko naawe. Oluusi tetuli baavu nnyo ate tetuli baluvu nnyo, oluusi nno tetulya kitono, naye nga tukiriridde mu kwagala. Mukama yeebaze. Ate naawe atutya kintu okukyaza abagenyi. Waliwo aliyo ng'okyokukyaza abagenyi n'abaliisa ki? Kitange ono bwe yali nga ntendeka yaŋŋamba mukwano gwo yenna ayitibwa mukwano gwo yenna alina okusanyukira ekyo kyasanga oteeseteese. Lowooza ddala bwo tebwaŋŋamba. Naye buli weejagiranga omuntu n'otandika n'okwewola kuba omuntu oyo si mukwano gwe. Kale yali wamwayo Katonda mugati omukola kabi. Kakati ntegeeza omutima gwe. Katonda ategeera nnyo emitima gyaffe mu kuwaayo. Muli awo mulina ssente nnyingi, abamu temuzimanyi nazimanya, abalala mulina amataka mangi, naawe omanyi amataka g'olina agamu mubbye mabbe, naye ekintu kuwaayo tubeeraawo nga tulinga abeegayirira obwegayirizi. Tolina gw'oyamba kuwaayo, weeyamba wekka kunyweza maaliyo, emaali y'okunywezebwa mu ggwe n'okunywezebwa mu baana bo n'okunywezebwa mu bazzukulu bo. Totuyamba, tukagala nnyo tuyambe. Weeyambe wekka, era kona kununa omugayo weeyambe wekka. Tugenda ne tulaba nga naddala ffe abasumba mwagala nnyo tufuula abasabiriza. Tubeera wano muteesa. Leero banaye tunagenda wanywa amakungula ogagundi yagaanyi tannaba kubeera bwe. Tukwegayirira kale naba wetwegayirira gwe omusajja omukulu n'omukazi omukulu, tukwegayirira okufuna omukisa. Tukwegayirira bwegayirizi nonga bano bakula batya Abagalatiya bangani abaloga. Tuwegayirira bannange mukkirize tujjeko. Tomanyi nti tukuyamba Katonda anywereze omukisa gwe nga bwe yakunywereza ku Ibulayimu, n'akunywereza ku Ibulayimu, n'akujja ku Ibulayimu, n'akunywereza ku Isaaka. Ne Isaaka bwe yamala okukaddiwa, mumanyi Isaaka bwe yakaddiwa kye yakola? Eri mu Lubereberye eyali mu nkaaga eyo, mu Lubereberye ali mu mukaaga, Bayibuli egamba Isaaka ng'akaddiye n'atuma abaana be baali bameka. Naye yalondako omuntu bayitanga Esawu, n'amuga genda onjigire ondeetere ndye, bwe mala okulya nkusabire omuti. Obanga Isaaka agamba omwana sooka ondeete ndye njoke nkuwa omukisa. Ate Katonda mwe mwagala Katonda awa omukisa omuluma, buli kaseera mujja ne mwanjaga muwanika emikono gye. Emikono yeetaaga nagikuba kiboola, muwanika mikono tuwa omukisa. Omukisa omukalu, ono agamba omwana we genda onjigire, bw'omala okunjigira leeta, bwe mala okulya kusabire omuti. Naye agamba mwana we mujjukira bulungi mu Isaaka baana babiri be yalina Esawu ne Yakobo. Eyagenda n'ayiga eyasooka okuyiga ekuleeta yeyafuna omuki. Maama bwe yawulira n'ateekateeka Yakobo ye n'atwala mangu. Bwe yatwala omusajja n'alya naye nga mpulira eddoboozi lya Yakobo naye ng'alya. Olwamala okukkuta n'alyoka mukakala essembera n'amukwatako bw'ati bamwambaza dda amaliba. Baali bamaze omwambaza amaliba omubiri kuliko ebyoya, n'agamba ddala omwana ono ye Esawu. Naye eddoboozi mpulira lya Yakobo bangaddiye n'alyoka amusabira omukisa. Genda mu Lubereberye 27 olaba omukisa gwe baasabira Yakobo. N'agamba amawanga gonna baganda bonna banaakusinza, anaakuwanyisanga Katonda anaamuwanyisa. N'amusabira omukisa. Omukisa gw'omuntu akuse guba mukisa ddala. Mulekerawo kulowooza nti omuntu omulala agaba omukisa mwetutayiza abasumba jangu okusa omukisa ejalituma omuntu oyo akuwa omukisa kikaaki okyo. Naye omukisa omusajja gwe yasaba omukisa nga gwego nga gwego gunoga. Era nawuliriza Yakobo bwe yamala okubba omukisa
Esawu akomyewo. Esawu alese n'agataaga ntuusa. Namuganja nyamuzaaliza. Namuganja bamuganda wazze. Namubuuza. Maze omusajja omukisa. Namubuuza teri wadde omukisa ogusigaddewo namugamba tewali. Wuliriza namuddamu namugamba bino byensalidde muganda. Mugande ojja mufukaanira. Tewali kiruma. Omusajja okujjamu omukisa gwasalidde muganda. Muganda mufukaanira. Muganda agenda kufuga. Byonna mbikoze eki? Bimuganda. Kati genda mugenzi naye sikyalinawo mulala. Ab'omuganda asooka okuleeta yanwezo muki abalala n'abakubadde mulyeyo naye muliza okufuna buli omusamambiro wa Esawu kyogamuka emisindenoga kantwale ate kyokolonda kiberenye kyokolonda kirungi kyokolonda kigonvu kubanga waliwo omukisa gw'otaapinga abanga omukisa guli mu kuwaayo munamu abazumbya amasabo n'ebirala omukisa guli mu kuwaayo kyekisumulizo ky'omukisa obanga ne Katonda yennyini yawaayo bayibulira Katonda bwe yagala ensi n'okuwaayo n'akola ki n'awaayo omwana omuyeka ti buli muntu yenna amukkiriza alemenga okugula naye abeera n'obulamu obutakola ki kamaliro ka Katonda naye bwe yatwagala yawaayo ate mwenamu abakazi mumanyi n'omusajja ne wajjanga bwamugamba I love you enkalu tekyakola bwasinga laavuye I love you n'akomawo leero zamuze pata I love you I love you enkalu tekyakola I love you egenda okukola ki n'okuwaayo namwe abakazi mwemutyo tukwerabuza mwenuma mumaka mulamba toyirande koyiriza nona naye omwami wange kano mutuufu kananga akeeta kano kapesi ajakeeta ndamyeka opinka ajakeeta naye osanga bonjagala awatali wadde kumpa ate mu abakazi mukukulira bikukulire mukifo gy'obiwaffe ate muli wabanyinamu okusaba kwonna kunywezebwa nakuwaayo Mukama yebaze olwokubanga okoze ki siri nemakukomawo haleluya malayika gasiri nemakola ki kale birabire naye lubererenye 18:10 olwokuba okoze kino siri nemakukomawo ngenda kukomawo olwokubanga ozimba ekanisa yange siri nemakukomawo olwokubanga owaddeyo okuzimba siri nemakukomawo olwokubanga wadde mwesigwa mu kimu eky'ekumi siri nemakukomawo ngenda kukomawo namugamba bwati nayewe nakomawo salaamu mukazi alizaala omwana owe okimanyi nti okugaba kuzukiza ebyafa wasoma ekitundu ekyo ngolaba nabaana ya Saala yali yafa naye olwokugaba omusajja kwe yagaba nabaana nekomezebwawo mu bulamu kubanga bayibuli ega nti yali takyali mu mpisa y'abakyala nga bwebeera naye olwokugaba kwavunula nabaana nekomezebwawo mu bulamu haleluya okwaayo kokwowaayo kuzukiza ebyali byafa kukomyawo ebyali bikaddiye kulongoosa ebyali birabika nga bifudde bifeerinze oba olyawo bano beetunuliranga nga buli muntu akyawa munne kamuntu abagenyi bano bagenda okuvaawo nga buli omwala munne nga bebe munnange nga batandikirawo ngaakana siteekalubeekaako kama yebazi okimanyi ku mukazi gwengwera oyinza okulowooza nti okaddiye mu maaso g'abalo naye muokyali bebi obulamu kimukuwaayo haleluya obulamu kimukuwaayo omukisa gukusumulwe abooluganda maliriza mwe Katonda atuwa ekisa byonna gye tuli mwabatulaba namwe mwatuwuliriza Katonda akule okuwaayo okwo eri Katonda tulina kwoyamba era totuyamba nze ndi mwavu ate mbulya
toyamba nze naye weeyambe. Kama yebaza weekole ki? Gwe kennyini weeyambe okunyweza omukisa gwo gwe n'abaana bo n'abaana b'abaana bo. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana era n'Omwoyo Mutukuvu. Amen. Yesu Kristo mukama waffe. Mukama yebaziwe. Atukubire Katonda mu ngalo ezimu ebasole. Ate n'omuweereza we atukubireko mu ngalo tugenda kuwaayo ebiweebwayo nga bulijjo ebirabo mulimu obweyamo ate era okwebaza n'ekimu eky'ekkumi. Enkola yaffe yatuuseemuko katono mugiwulirize bulungi. Ekimu eky'ekkumi batusomesa ne batuyigiriza nti nkola ya Bayibuli okukireeta mu maaso eno kabona n'akukwatako n'akusabira omukisa. N'olwekyo omuweereza agenda yimirira maaso eno akwate ekimu eky'ekkumi era bw'olojja atukusabiranga omukisa. Mukama waffe yebaziwe. N'olwekyo ekimu eky'ekkumi tugenda kubanga akwatana ekiko nze ngenda okukikwata olw'ensonga kadde waffe agenda kusembeza olunaku lwa leero kubanga tuli mukola community service. Ekyekimu eky'ekkumi bagenda kiipa wano kikwate bw'owaayo obweyamo ebirabo ate n'ekimu eky'ekkumi bw'odda tukukwatako nga tukusabira omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abawa omukisa amuwaayo Katonda abakole bulungi. Katuyimirire tuyimbe oluyimba 219 ekitabo ekipya ate ebyasooka 15. Fena katuyimirire twe Katonda ekitiibwa batuwa n'ekifo ekikumi.
ekitabo kyaffe ekyokwebaza nga tusiima Katonda omulimu ogw'etendero ogw'amaanyi gwakoze mu bulamu bwaffe mu maka gaffe. Olimba 193 nga tuwaayo okwebaza Mukama ow'omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Webazibwe Katonda ayinza byonna kubanga otuwadde ekisa kyo okusinza n'okugulumiza era n'okugabana ekigambo ky'Omukama. Tetuba tukwebaza kubanga otukoze bulungi. Weebale abaddu boona abazaana b'oleese wano okusinza era n'okutendereza. Wadde otuyigiriza ng'otujjukiza ebyali mu maka ga Ibulayimu okugaba kwabwe bwe kwasumula enga ya Salaamu. Era tewaba essanyu mu maka omwo naye ng'essanyu livudde mu kugaba, kubanga tebamanya nti abantu bebasembeza ne bebagabirira yali ggwe. Naye weebale Mukama otubeere nno, kubanga obadde otegeeza nti naffe ebiro ebirayitawo onodda gye tuli. Kale nno Katonda waffe komawo gye tuli. Webazibwe abaddu boona abazaana bakuwadde ku byabwe, kkiriza okubiwa omukisa bikole omulimu gwo. Ekitiibwa kyengula okulabisibwa gwe Kristo Yesu Mukama waffe. Katuwe ekiseera kino gwe kennyini abooli nga weebaza Mukama olw'ebyo byakoledde mu bulamu bwo era ne byakuwangulidde, ng'omugamba nti Mukama weebale kubanga ndabye ekisa kyo, ndabye omukono gwo nga tekuyimba wadde eri obulamu bwange. Katwebaze olw'emirimu gyaffe,
katwebaze olw'abaana baffe abali mu maka gaffe ate n'abalala nga bali mu masomero naye Mukama ng'osobodde okubakuumirayo. Tukkiriza kyogenda kubakozesa bulungi naddala bakandidesi baffe ku mitendera egy'enjawulo. Katwebaze olw'abakulembeze baffe Katonda b'oleese era b'otuwadde tukulembera. Weebazibwe Mukama kubanga okoze bulungi era kulumizibwa tendereza omutukuvu wa Isirayiri Kristo Yesu Mukama waffe. Kale mmwe abeenyereza ddala amazima ebyammwe era abaagalana ne bannammwe era abamaliridde okukwata empisa empya nga muli amateeka ga Katonda era n'okutambula amakubo ge kaakano ennaku zonna, mwe muba musembera nga mukkiriza munaatoola saakalamentu ne kuve basanyuse, naye okusinga byonna musooke mwatulire Katonda ebibi byammwe nga bwe mufukamidde ku maviivi gammwe, ffenna nga twenenya era tujja kuba tugamba nti gusize eyasuubiza olw'ekisa kye ekingi okusonyiwa bonna abadda gy'oli nga beenenyeza ddala era nga bakkiriza amazima. Tusaasire ffe tusonyiwa ebibi byaffe byonna, otunyweze otuwa amaanyi mu birungi byonna, otuuse mu bulamu obutaggwaawo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kale ekitiibwa kyonna n'okwebaza bibe gy'oli Ayi Katonda ayinza byonna ataggwaawo, kubanga gwe mu kisa kye ekitayogereka waayo omwana mu yekka Yesu Kristo okutwala oluzaana lwaffe n'okutufiira ku musalaba olw'okutununula, bwe yaweera omulundi ogumu ssaddaaka emu ennamba entuufu etabulako eyamalira ddala okutangira ebibi by'ensi zonna era n'okubijjawo, n'ateekawo ekijjukizo eky'okufaako okw'omuwendo omungi ekitaliggwa kutuusa lwalikomawo, n'alagira mu Njiri entukuvu okukikwatanga. N'olwekyo ekitaffe ekisa tukwegayirire n'obuwombeefu otuwulire, otuweffe bwe tunaatoola ebitondebyo bino omugaati era ne vinyo ng'omwana omulokozi waffe Yesu Kristo bwe yatulagira, nga tujjukira okufa kwe baamutta, tugabire omubiri gwe ogulina omukisa omungi era n'omusaayi gwe. Kubanga ffe tujjukira nti mu kiro kiri kye baamuliramu olukwe, ye kennyini yaddira bw'ati omugaati era ne yeebaza. Bwe yamala okwebaza n'agumenyaamenya ng'agabira abayigiriza be ng'aga nti mutoole mulye, kubanga guno gwe mubiri gwange oguweereddwayo ku lwammwe. Kale mukolenga bwe mutyo buli omu n'agulyangako olw'okujjukira nze. Era bwe baamala okulya n'addira bw'ati ekikompe era ne yeebaza. Bwe yamala okwebaza n'abagabira ng'abagamba nti munywe kuno mwenna, kubanga eno gwe musaayi gwa gw'endagaano empya oguyise ku lwammwe ne gw'abangi olw'okuggya ebibi. Kale mukolenga bwe muti bwe munaagunywangako olw'okujjukira nze. Emirembe gya Mukama waffe gibenga nammwe bulijjo. Katweyongere okwenenya nga tugamba nti ku mpapula 9, Ayi Mukama w'ekisa, tetwagenda kusembera wali mmeeza ye nga twesiga obutuukirivu bwaffe, wabula okusaasirako okunene obungi. Tetusaanira kuŋŋaanya kungumuka buli wansi w'emmeeza yo, naye gwe Mukama atajjulajjula, alina ekisa bulijjo n'ebiro byonna. Ayi Mukama muli ekisa, otuwa omukisa w'etumpirika omwana w'amaaga Yesu Kristo, tunywe bwetti omusaayi gwe, embi gyaffe gino egirongose n'omubiri gwe,
n'obulamu bwaffe bunazibwe n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ennyo tubeere muye naye abeere muffe emirembe n'emirembe. Omubiri n'omusaayi bya Mukama waffe Yesu Kristo bino byayibwayo ku lwo bikuuma okutuusa bituuka mu bwakabaka butaliggwaawo. Toola olye ate era onywe naye okusinga ennyo ng'ojjukira nga Kristo yakufiirira. Kale mulire mu mutima gwo n'okukkiriza era n'okwebaza. Kale abanasembera abasembera si ffenna tunasembera naye abakola ki ate ne tugaananga muntu kusembera naye weegaana wekka. Kale abasembera nga ddala musembera mwe muba musembera. Mukama yeebazibwe.
abantu ba Katonda abatwegasseeko ku Ssabbiiti eno e18 mu budde tubaaniriza nnyo, twongera okubaaniriza mikwano gyaffe, mwebale okufisaayo akadde ne mutendereza Omukama, anti tukimanyi nti ku Ssabbiiti Omukama yatuluwa luno, tulina okumusinza n'okumutendereza ate n'okumwebaza ebirungi byatuwa eby'omwoyo n'eby'omubiri. Tuli wano ku kanisa ya St. John's Church of Uganda ekiteegomba. Ekitaba tamanyi kiteegomba Kasangati bayitawo wana awangu okulagirira ewabeesigye n'ogendako mu maaso awo ekkanisa weeri esangibwa mu Busabadinkoni. Obwegayaaza weetuze wano ku Ssabbiiti eno ey'e18 mu busatu. Reverend Samuel Merewooma Sserwanja yatukulembeddemu okusinza ku Ssabbiiti eno ey'e18 ng'era ekitundu kyaffe ekisoose kivudde mu lubereberye 18 essula esooka okutuuka ku y'e15 nga tulabye ekisa kya Katonda kyeyagirira Saala ne Ibulayimu. Awo nno mwenna abali eyo abalina okusoomozebwa okwa buli kika, twekwasa Omukama atusaasire oba oli awo tugenda kubivunika kubanga tewali Katonda kyatayinza. Saala yayita mu myaka nga talina mwana naye Omukama mu bukadde bwe n'amuwa Isaaka. Awo naawe nno mukwano gwange togwamu ssuubi. Twebaza bannaffe abagolizi wa high school Emaganjo wali be batwekamu ssente okulaba nga tubunyisa enjiri ya Kristo. Tulina bannaffe bangi ababeera abalwadde nga tebasobola bambi kujja mu masinzizo, naye bannaffe abagolizi we bakitukolera ne batuteekamu ssente okulaba nga tubatuusaako okusinza mu masinzizo ag'enjawulo, mu Bakatoliki, mu Bakristaayo, mu Orthodox n'awala yonna. Twebaza bannaffe abagolizi we high school 1 Maganjo. Awo nno gwe atannatwalayo mwana Bunnambiro kubanga empisa ze zisooka eddiini ekyokubiri, ng'oyagala omukristaayo omulungi ow'ebiseera ebijja muteekemu eddiini, omwana oyo ajja kubeera nga wa mulembe. Tukyagenda mu maaso tweyongerayo n'okusinza kwaffe. Essaawa yonna ku Bukedde TV wano tujja kubeera nga tuvaayo ate tusigaleyo ku Bukedde TV okutuusa tunaamaliza saaviisi yaffe wano ku St. John's Church of Uganda ekiteegomba we tusinzidde ku Ssabbiiti eno ey'e18 mu busatu we tusinzidde okukuweereza nga kiteegomba ekkanisa eno esangibwa mu Busabadinkoni obwegayaaza ate mu bulabirizi obw'ennamirembe nga Reverend Samuel Sserwanja Merewooma yakyusibwa. Tumanyi bulungi yali eri ekireka ng'era yateekebwa kati yagabibwa wano mu kkanisa eno era gyaweerereza Omukama. Tumwebaza era twebaza n'Abakristaayo bonna aba Church of Uganda eno ekiteegomba St. John's. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuweereza Omukama. Katugende mu maaso ku Bukedde TV 1 esaira yonna tujja kubeera nga tuvaayo ate tusigale ku Bukedde TV 1 okutuusa tunaamaliriza saaviisi yaffe Goliziwe High School. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuteekamu ensimbi. Webale Katonda waffe gw'atulisiza obulungi, abaweereddwa obubonero buno obutukuvu, emmere ey'omwoyo. Webale Mukama kubanga totuleka, kale kyetuba twegayirira olw'omusaayi ogw'omuwendo omungi ogw'omwana w'omulokozi waffe Yesu Kristo, era okutegeeza bw'otwagala bw'otuwa n'ekisa, era nga tuli bitundu ddala ebigatiddwa omubiri gw'omwoyo gw'omwana wo. Ekibiina ekirina omukisa eky'abantu bonna abakkiriza, era nga tuli basika mu kusuubira obwakabaka bwo obutaliggwa obulungi bwonna okufa kw'omwana w'omwagalwa okw'omuwendo omungi. Era tukwegayirira obwombeefu ayi Kitaffe omu okutubeera bw'otyo n'ekisa kyo, tunyigire okubeera mu kukanya obutukuvu. Era tukole ebikula ebirungi byateekerateekera okubitambuliramu kubwa Yesu Kristo Mukama waffe abeera mu naye n'omwoyo omutukuvu. Ekitiibwa kyonna n'ettendo lyonna emirembe n'emirembe. Tugenda kuyingira mu okusaba okw'enjawulo, buli muntu yenna nga weesabira, naye katusooke tuyimba ebitundu bibiri nga
tufukamidde we tuli naawe ebyolinga otulaba bulimbo olw'2:8 ayi Katonda waffe tumwegayirira. Mubulamu bwaffe otusaasire otuzeemu amaanyi otuyimuse era Katonda waffe omulungi otubeere okukola ebyo byoyagala ggwe so si ffe bye twagala mu Yesu Kristo Mukama waffe. Katwongere okuwaayo buli muntu ebyo byolina mu makaago nga bifuuse bizibu ebyo bifuuse olusozi mu bulamu bwaffe nga twegayirira Mukama okutusaasira n'okutusonyiwa okutunaaza n'otwetukuliza ffe naffe tunaabeera abalongo. Lowooza ku bulungi bwa Mukama n'ekisa ky'ataddewo gy'oli ate omusabe byonna era naye anaabikola. Tuwaddeyo abalwadde abali ewaka waffe n'abo abali mu malwaliro. Weka ennyingo bayimusa kubanga abamu bali mu ffe tubasabidde. Mwambisa empiira tumusabira yongera okukola obulungi. Ayi Mukama wulira okusaba kwaffe. Katuyimuse eggwanga lyaffe Uganda, tuyimusiza omukulembeze w'eggwanga lino wakati mu mbeera zonna, yongera okukuuma, yongera okulabirira n'amagezi agava gy'oli ag'obwa Katonda bwo tugalabidde ng'atulungamya ng'atukulembere ekisa kyonna kitabisibo. Ne bonna bakola nabo omulimu Katonda waffe obaviireyo era obalungamye. Tuwaddeyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ono Mwenda Mutebi II, yongera okukuuma okukola obirimu birungi gy'ali, okumujjanjaba, okumulabirira mu mbeera zonna z'omubiri era n'ez'omwoyo. Tumwetaaga nnyo Mukama. Olw'ekyo Mukama kola bulungi gy'ali. Twaddeyo Maama Nnabagereka Silivia Nagginda Luswata, kola bulungi gy'ali n'enteekateeka zonna z'alina ku lw'eggwanga lino. Si kulwa abaana bokka naye ne kuffe ffenna Mukama okole bulungi olw'okukkiriza enteekateeka ezo.
tuwadde abalangira n'abambejja bonna Mukama tubasabidde Katonda affe okole bulungi. Ayi Mukama wulira okusaba kwaffe. Tuwaddeyo ekkanisa yo nga tuli ku mulimu gw'okuwulira enjiri y'Omukama otuluŋŋamye otuyigirize otuwa omwoyo gw'okwagala ogw'okutya ate era n'ogw'okutendereza nga bw'oyagala era nga bw'osiima. Tumanyi waliwo okusoomoozebwa mu buweereza bwaffe naye gwatuyita oli mwesigwa era olwotukulembera mu byonna totuleka era tetwawulira mu mbeera zonna. Mukama tulabe ekisa kyo era n'okwagala. Ayi Mukama wulira okusaba kwaffe. Abantu bonna bonna tubawaddeyo awamu n'abatulaba eyo buli muntu mu nnyumba ye ng'alina ebimusoomooza Mukama biyingiremu era okole bulungi bw'obasanyusa. Abaana baffe abamu bakyali mu maka gaffe tebannafuna nsimbi zidda mu masomero, abalala Katonda affe omungi bagobeddwa, emirimu gyaffe gifa. Mukama akkiriza okugikomyawo mu bulamu. Gwe yakomyawo nabaana ebyo bye tobe yasalaayi nedda mu bulamu, komyawo emirimu gy'abatono n'abazaana, komyawo essanyu mu maka gaabwe, komyawo Katonda affe okuteesa n'okwogera awamu n'okugenda mu maaso. Tukusinze nga tukugulumize nga tukwebaza obutamala gwe Kristo Yesu Mukama waffe. Tweyanziza bannaffe babukedde betusalira nabo olwaliro Mukama. Vision Group yonna tugisalira kuva ku munnaffe atutwala okutuukira ddala wansi. Katonda affe omulungi bongera ekisa kyo n'omukisa gwo nga bakola omulimu guno Mukama baviireyo kubanga bonna balina obwetaavu naddala mulimu guno ogw'amawulire. Nga Katonda affe obabedde okukola omulimu guno emyaka mingi, bongera amagezi, bongera okumanya era n'okutegeera. N'ekiseera kino kye baawaayo olw'eggwanga okuwulira enjiri yo kirabe omukisa nga kampuni yava ku ddaala erimu okutuuka ku ddaala eddala. Tubasabidde Mukama akole bulungi gye muli mu Kristo Yesu Mukama waffe. Era n'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo ibe naffe ffenna y'abooluganda bonna emirembe gye gitaggwaawo. Kale n'ekisa ekingi ekya Katonda n'okukuuma kwe tubuwaayo Mukama bakuume. Mukama yambakiza omusana ogw'omu maaso ge Mukama w'emirembe. Nsabye nga nyweza omukisa gwa Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gube nammwe, gubakuume, gubalabirire, gubaliise, gubanywese, gubajjanjabe, gubayimuse we mwetaaga okuyimusibwa, gubawalirire we mwetaaga obuwalirizi, gubagabirire we mwetaaga obugabirizi, gubajjanjabe we mwetaaga obujjanjabi, era essanyu libeerewo mu bulamu bwammwe ne mu maka gammwe ate n'emirimu gyammwe. Omukisa ogutambule naffe ne mu kitundu kyonna bwe kisigadde kiraba omukisa. Muyite ennamba ne mwezi omujja gwe tugenda okuyingiramu gulaba omukisa. Gutukyayise Katonda by'akyawa, gutwagalize Katonda by'ayagala, gutambule naffe guleme okutuvaako leero ne bulijjo emirembe n'emirembe. Amen. Mukama abeere naalira kubanga tukoze bulungi nate wetuze wano. Nalabyeko ku musomesa wange
kyakyeswa jangu wano njagala omukwatira omuntu ono nekisemulabeko primary 5. So I'm going to go here and I get that one for the kama hiyo subwe wana namwe yote mwe vitu nenda hiyo Yesu kama hiyo subwe yakala okwebaza lwalina katonda gyakoze mumwe ate olwa saavisi yaffe ebadde ebirungi bweti esigazaire kikatono tetugenda okukozesa okulaba nga ate obaolyawo tumaliriza ate ne bannaffe nga tuva ku mpewo naye nga twebaza nziramu okwebaza bannaffe abukedde tiimu mwenna nza obutamenya abamasise n'awala bannange mwebale nnyo kyokatera nemba muzeeyo bannaffe batwebaliza olw'ekiseera kino kyebatuwadde okuwulira enjiri eri eggwanga lyonna si ggwanga lyonna naye eri ensi yonna mukama yebazibu njagala kuyita mukubiriza Tata Kayongojje mu ddakiika zino ntono nnyo eddakiika zino tugenda okuzikozesa tukyaliko nga tukubiriza n'abali batulabe nti tuwaayo ku byaffe katonda kristo okuwaayo ku byaffe emirimu gya katonda gikolebwe era gitambule kale nno sebo tukwaniriza nnyo kakati sebo ensi yonna ngaekulabeko akati abagenyi baffe nga muli bapya ogyeko taata kuneyaniriza naye nga bwe mulira okusosa okusalira wano imukako tukwaniriza ojjidde ddala okuddayo ojjidde ddala maama ojjidde ddala wanyi okyadde amannya ani owakazira nakawetwalira maama tusanyuse nnyo okulaba mukama yebaza obanga ozeeyo ate onobagamba nti ekanisa yekitegomba yanyaniriza bulungi ate nayo temanyi bakulabi mukama yebaza maama mutebebi tusanyuse nnyo okulabako mukama yebazibwe omwami oli owemabega olimu omuzira atuwulire nekibazo tusigaza tuzikozesa ekakika tono nnyo atuwulire amannya n'omukyalo yabawwe oluganda mukama yebazibwe amanya Kaweesa Charles era ne mukyala wange tusanyuse nnyo okubeera wano era nga tugenda kuba tusabira wano twasenga mu Kitegomba mu mwaka oguwedde naye bulijjo tubadde tusabira St. Peters Kisaasi naye oluvannyuma lw'okuba nga twayingidde tusanyuse nnyo okuba nga tubeegaseeko ewooma tuzemu okulabako kaseko okusaba naawe St. Peters Church era olunaku olwo nali mpa bujulizi nga nfuna omulimu gwange ku IHK sanyuse nnyo okulaba ate
kakati abalala mwenna muyinza obutafuna mukisa kuba tusigaze dakika ntono naye mwenna mutubuubireko tusanyuse okubalabako twanirize nekalezaawa tukubirize mu dakika zino ate twanirize. Kama mulungi ekiseera kyonna kati eddoboozi lyange Reverend Beneewuma kubaaniriza ate n'okwebaza Mukama Katonda atuleese mu kusinza kwa leero. Ensonga ntono nnyo sobola kulekayo kubeebaza okuteekateeka obulungi batwaniriza Bishopu Banja yabadde bamunakuweeku mwakoze bulungi kyokubere ku mukazi ebale nnyo okwerekereza byonna amaanyi ebiseera n'ensimbi ze twawaddeyo okwaniriza. Ensonga eyo yemu okuba nti omukolo gwabadde gwa busumba nsaba mukuluse buli Mukama wange ogidakiika emu yokka weebaze ku bantu bano. Nange ntuusa okwebaza Busumba bonna bwategese omukolo twazitoyeemu omusaawa oluvannyuma twalowooza abantu 4 twabadde mu 8 naye twebaza mwenna abawaayo mwenna era n'abanyizeewo awo omusaawa oluvannyuma mwebalire mwebalire ddala Ssebo famire ya Musoke Geoffrey kyala wali Musamaliya Asukeko oyo Rebecca batwadde ensawo kanisa sementi kunyumba wali bagaliza olunaku olungi. Omubuulizi waffe akwaya kusaba nange nabo mukitiibwa kye Mukama yeebaza. Ensonga ya nnyumba ya mubuulizi twamaliriza yonna yonna okuteekamu byetaagisa ebyamazzi n'ebyamasannyalaze. Sebe ye nyumba y'omwawule owa bukedde ayinza okugibwa gye tusonza abantu naye onaagiragako ino ya mwawule kati y'omubuulizi bannange tugenda ku seminti musenyumereka ebyetaagisa. Muwala waffe Christine Sande yakola yakuwa esawa za seminti 15. Omwami w'embabazipo yeekwata ekisenge ekimu agenda kikola nange masaagenda kikolako baatugambye omwezi guno kutandika ogw'ekumi ngenda kuza omwezi 3 muwuliza nyingire enyumba ekijja mu kutandika ate ennyumba y'omusumba. Mukono akabbo omwana mukati tetukyayisa akabbo ogamba mbawadde seminti bwati oba sente bwezi tuli ku tayirozi kati tayirozi ekisinga okwagala taata ensawo 2 eza seminti taata mugende mujjeko erinnya lye twanguyeko ensawo 2 eza seminti tubuzayo dakika ntono naye kulaba nga Katonda atuwa ekisa. N'omulala wanika omukono gwo tukuggyeko ekyo n'omulala wanika omukono tuveewo netulwawo kwenza bamusendagala ebamu kubakoze ennyo n'omutima omulungi nyumba eyo atuwadde emitwalo 5. n'abeeyama okw'omusumba nammwe temugaana. Seboneka mawulire malungi Miss Uganda mwami n'omutala waffe kunye mitwalo 2 bakatadde kusimya Hilda kuzimba ennyumba ya Musumba. Oyo mukoddomi wange Mama Sempiira wanise wali omukono yanguyeeko tumaliriza. Amasente yakwate emitwalo 2 bwe yanzisa
beya ne bagenda kukola ekisenge kiramba Kubiriza okusumba bakola ekisenge kiramba sebo ate omukubiriza w'ekkanisa yeyamya ekisenge bedroom yonna mwebale nnyo mwebalire ddala nga tukungula mwama yaŋŋamba aliwo ayagala okukadde okugenda mwali kale ene yatuyita okulaba nga tuwangula amakungula wano ku sandeeyo eyanga mukaaga ate nabaddako mukulu lumbuyono ajja kuba ku sande mwageza lisiti namba njagala buli lunaku buli wasaani nga tulina amakanga 3 obwana gyetugenda lwamakungula taata wange yangula muse ku bantu bano bawulye ku ddoboozi lyo ate n'ensi yonna Catherine yampa ensawo ya seni kama feyozwe Reverend ne mama mumulizi nabakusitayo mwena sanyiza nyo okufuna omukisa guno kujja okubeera nammwe wiiki ewedde nali mu America mukulu ono nga mbuuza bwendi kubanga gyogera bajongera okunzijanjaba siri mulamu bulungi naye saamugamba nja okujja wano naye ku makya bwabulidde ekigambo ekyamafumu nenkwatibwako nyo neŋŋamba omwana ono ayogedde ekigambo kinkuteeka ngende nsabeko naye kubanga amafumu gayogedde gangubiddwa mangi nnyo ate ng'abantu bangi ekiseera kino ndi mu financial turbulence amanyi nnyonyi ng'eyomubbanga eyugayuga baga musibenko nange financially ndi mu turbulence olw'amafumu agankuba naye ensonga eyo esoose eyokubiri ekyokwitono kubantu mwagala mu famire ng'omwana omukulu ne maama bajje muwala wange omu mu America yangambye desenkabe musatu aleeta omwana nzija nkuta official ku Sunday tugatandika meetings olw'omwana oyo kale mwawule yataka okusabira omukolo ogwo bamulire ebyo byonna byonna bifunye lw'abantu bano kasafuna omuntu agamba nagira kweza Katonda sente abeera kugiteekamu asabira nti muliro amuzimba emitima mulabwefanana ne munyiigira naye nga investment yange eri mu bantu ba Katonda era namugamba ye aliko okusoma nze sente zisomesa nina kale n'olwekyo mbazigira nemwamwagala okufuna mwagala enyabaweza bakatonda ngwateeke mukasi ngengalina kuzabwe katoli ekifaananyi kyenyumba eyomu nga mpeereza ekifaananyi ono omwana yakoppanze enyumba gyensulamu bweti gandewuliza yalabeeka yalekana yabeeremu enyumba gamuyebaza bwensula bweti era zigwakisa kya Katonda nazaalibwa kawembi wali nensomera mu kirokole primary school church of Uganda nga ntambula mayiro 2 ku makya sina nangato mu kigere naye olwayerenga tonsigulamu New York City n'oluzungu lweyogera jajja mukasa omugenzi yalusomesa mu nursery school kati njogera n'abazungu oluzungu ate kati njogera oluzungu lwa Kimerika era ebiseera byange okukadde mujja kunsonyiwa nja kukaddiira mu America Africa tutunuulidde banjikuliddemu temuli stability tebakulabika nokujjanjaba lumu nalwala mukyala wange nalasa hospital olunaku lumu baza kuminyenya n'ekitundu nenga bali kuno obubbi buli 4.5 million wande ngamba bano sijja kukaddiirawo ebyo bantu sijja bisobola n'essente zigere zikendera kale n'olwekyo nebaza Katonda wa byonna
naye omwana oya sagala kuvaala bali yamuweesa bazasami 10 mu nyumba ye olujja emotoka yange jazeetawa siaganisa kuyisawo kakajabuddamu nerabireko erabuyinike nembaga ekiseera ekirungi mbasaba mulabire abaana bange bano mwafunye omukisa ono mwafunye zaabu buli waka bamukabira agambera mutuusa ebintu byammwe ngenze ndimuta munange bathumye twegenze ye maanyi ebyo twabifaako nemumino togenda olabire mungalo nga bwoli wano buli mu bathum nonya wenalensirakawo banaye mukyuseko bulamu bwammwe ekisigenda kule okukyalo wange likutoirekimu kamala bakuume kubanga mu myezi emeka mu desi ene nyumba egenda kubewe gyembagamba nanabagambye ngenda kumenya ate okumanya ngenda kumenya nabayobozi obwo ako bishop yali nakasanga ojjo nawulidde obusungu naye ngakirire nabejaga kamera kakati ngenda kumenya kubanga omulimu gw'okumenya nkwagala ate kati waliwo okulwenda ensonga muno mpya oba ani yategeyanezija kakati kagatotya mu mwaka gumu n'ekitundu oba emyaka ebiri ojja kukyalako ekiteegomba weebuusa wali wakyali mbagaliza ekiseera ekirungi taata anduumidde muwulira kama yebazo kimu bukimu bakibuusa mweyende ekitiibwa kibeere kitaffe n'ery'omwana n'ery'omwoyo omutukuvu nga bwekyayogere bwekiri ne katonda bwekiriba emirembe n'emirembe amin mu ddakiika 2 njagala ng'oli musajja ng'oli muki kwata mu kusawo y'ompa omutwalo omusajja batalina mukazi buyambe wandaye mukodonyo wange misi Uganda yamba tagatambisa kamayerozi ate nekoyo ebesuka omutwalo ompa mutwalo ekisukawo kamayerozi kubiriza abadde nabagaesakemu mulekoyo omutwalo kamayerozi mwebale kamayerozi nemunamawulire wange omuyamba neyanziza olifungo kamayerozi mwangweko temwesika omutwalo tekuweza na kiro ya nana kamayerozi neyanziza nnyo mikubiriza jangu bali sente zizo waziresi sebo neyanziza nnyo kati abakazi nomujje ne15 naye bali koyosi yakwa 5 yankuwa nnyo abakazi mwangwe temwesika bazayinza okwala okuzisaba naye okuzituuka naye ekweyo ebeeso senta munange towayata neyanziza awundi mwebale misindo ate mumukisinga obungi mwebale nnyo amaanyi agali ku sente entono kamayerozi abakyala n'ettaano muzitereka kamayerozi beyanziza nnyo beyanziza nnyo kamayerozi bannange mwebala abakyala ate muzina bangi nokusinga beyanziza
Kama hivyo sasa mwenye kale nkubiriza akakola era tugenda bawulira sente ezo bwe zigenze kumukola mukwani gwakugamba temulangi mubadde muzireseeyo. Abantu ba Katonda mwebale nnyo mwebalire ddala batwegaseeko ku Sabbiiti eno y'Okumi-18 mu busatu tubadde wano ku St. John's Church of Uganda Ekiteegomba we tusinzidde okutuusaako saaviisi yaffe ey'enkya ya leero nga tubadde ne Reverend Sserwanja Merewooma omusumba w'obusumba buno obw'ekkanisa wano Ekitago Ekiteegomba. Ekkanisa eno esangibwa wano mu Busabadinkoni bwe Gayaza mu bulabirizi bw'e Namirembe. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna batwegaseeko okulaba nga tugenda maaso ne saaviisi yaffe ey'olunaku olwaleero. Byatuyigiriza byonna tubiteeke mu nkola, tubeere n'okukkiriza nga Ibrahim kwe yalina awamu ne Saala, anti Saala yayita mu myaka mingi nga mugumba naye Mukama n'amuddiramu n'amuwa omwana ow'obulenzi Isaaka. Awo naffe nno tweyongere okwekwasa Omukama, tuddamu okwebaza abagodizi we high school wali emaganjo abateekamu ssente okulaba nga saaviisi yaffe eno oba okusinza kwaffe kwa buli Sande. Nkuddamu okujjukiza nti tubeera n'okusinza okuva ku Bukedde TV 1 Bukedde TV buli lunaku olw'Essande. Reverend tweyanza nnyo tweyanzege ate n'abakristaayo mwenna okulaba nga bambi batulindiridde okulaba nga tubatuusaako saaviisi yaffe ey'olunaku olwaleero. Neebaza bonna benkoze nabo, Enoka yabadde ku kamera ate ne control room yonna ababaddeyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubaagaliza abakyali munda wano batuleko taata ono anayogerako gye tuli n'ababuulira kye nabagambye totwawula musujja. Ate n'oluguudo bwe